kati nga olulimi Oluswayiri bwe lugenda balufuula nga lutongole. Twagala kumanya embeera ya Luswayiri yali etya edda. Kati wano mu Buganda lyali? Oba ne mu Bendobendo ly'e Masaka oba mu Masaka mwe wali kyali kitya? Twalina embeera mu Uganda wano ng'abasirikale abasinga bava mu North East. Kati abantu abalina okukozesa Oluswayiri. Oluswayiri olwo fe abali mu Central wano twasanga obuzibu twalukyawa ng'ate lututulugunya. Kati mu butamanya nti omuntu omulabewo tomulina mwesamba ate kudda wala nnyo ayinza okukola ekikyamu. Ekyo twasigala nakyo. Tombulira lumbe lwa Luswayiri lwe babbiramu n'obuuza lwe babbiramu kiki. Kubanga balubbiramu ojja kuwulira nga bateesa. Omukazi nti mulumbe essaawa 5 ez'ekiro omanye kye bagamba weewugulemu oba okole enteekateeketa naye toyagadde kumanya. Kati obutamanya obwo era nakati olwali lukyatuwenyeza abantu bangi tebategeera kiki. Kubanga lumu mu myaka gya 80 mu something mu 3 oba waliwo omusajja bamuyitanga Sergeant Sokolo yabeeranga mpiki. Sergeant Lawrence Sokolo yali w'amaanyi nnyo gavumenti y'Obote. Sergeant naye yajjako wano e Masaka bagiyitanga Suicide Barracks. Mu kujja mu Masaka wano amasasi ekiro gaavuga ne gatukota nnyo ne tubuuza kyekibadde mu Masaka. So waliwo pandagaali. Twagenda okukeera okuyingira ekibuga wano nga pandagaali ekiri mu lukirala moruka bulandova bujjuli bujipu ne bambuuza nga babuuza abasirikale babuuza omanyi bayogeranga Luswayiri oba amanyi Oluganda tayagala kumanya. Ekikulu ali mu uniform akozesa Luswayiri. Ala wona akawanya kajiganyi. Kati omuntu okwetaasa nga abavubuka twakyali bavubuka abawozanga mimi muyizi we muyizi aya tukwaye kwa gari. Chukwaye kwa gari maana yake nini? Kutegeeza ki? Muteke ku motoka agende atwalibwe. We atena wewe mimi muyizi. Ye ekigambo muyizi ye kiri yakiwuliranga nti babuuza okola mulimu ki. Ansa nga tayina. Yawozanga mimi muyizi ne babatika ku motoka ne batwala ekasijagiro. Twamanya nawe ne kuteeka waliwo enkambi wano kuteeka wali Muteesa wano waliwo enkambi era Pulezidenti Museveni yagijeewo kujijiza Ssaabasajja yali nkambi y'amagye ne ku Lwamiini wonna okubali bawamba Obwakabaka badde mu magye bakola mu Lubiri ne babatwala gye tutamanya oba baakomawo ze naawe naye nga tumanyi baba batwalanga Kinyala walingawo ekitundu kye bayita Kinyala bagenze kulima Bekajjo na Bikajjo ngabo bayopanda gaishu nibatika kulone kati abagenda bavubuka bo bali bageza kweyoga nti tuli ba student tusoma wanafanya kazi gani ngayagala kuja mu Luswayiri. Mimi muyizi ategedde mimi yeye muyizi musomi ati kitegeeza mubbi yeteeka ko mimi muyizi ye mubbi ne balyoka bayo lw'obutamanyi obwo. Mimi muyizi wa muyizi aya chukua kwa gari muteke ku motoka atwalibwe be bana batawanyi nengo obutamanya. Waliwo abatemu amanya batembayi bakozesa Oluswayiri eringo n'abatali basirikale bakuba olugiro omukazi wefungwa fungwa bulamu omukazi yatandika kwebikula ngoye fungwa nga yebikula wana kata sebo kyenkola nga naye tennakwata ku stapuli tebagiwulye ne balukuba omugere basanga yebikudde engoye ziri ku mutwe akuyita kufungula. That is a very big problem. Ekintu kibi nnyo. Oluswayiri nzera nenya nyumba na Uganda kuba na Uganda yemu kusezi tamanyi Luswayiri yayi ojeko mu north ne mu east tebalina mu Luswayiri ne wana walala western ni whatever tebamanyi okujanga yayingira busirikale. Oluswayiri twali wagadde nnyo okusinga Oluzungu. Oluzungu Uganda yefuga 1962 October 9 abazungu ne batudiza ebyafu emyaka giri nkaaga igenda kwera nkaaga mweki mwebiri nga Uganda yefuga
naye oluzungu tukyalutwala nga lulimi lw'eggwanga how come era nakati owulira nkateekamu sitiiru ate nno sikaagalira ddala kubanga omuzungu emizimu gyabwe gye tukyawa embejja naye nga tulina oluswayiri lw'owulira lwakolebwa wano mu Afirika wano Tanzania Dar es Salaam ne Mombasa omwalo abawarabu bajja okusuubula ebyobugagga byaffe ne tulema okumanya okwogeraganya nti tubanga bakasiru abawarabu bazze tebamanyi naffe situmanyi ne baleka okukola sign language tuse batandika okuleeta ennyukuta ne bajja ennyukuta naye ne bagata ne bajjamu oluswayiri era bw'ogenda e Dar es Salaam oluswayiri lwayo lulimu n'oluwarabu olulimi balukolera ku Afirika wano lwali bati tulikoganizinga olulimi olwo netulutwala nga lulimi lwa Afirika lwa East Africa lyano oba Afirika yonna kubanga abeeru twabeeyambula naye tukyakongojja emizimu gyabwe nze okugenda mu palamenti male kusoma luzungu izitu maze kusoma luzungu empapula ziriwa era njagala nkutegeeza ekireese obuzibu n'ababaka palamenti oba abakulembeze okuba nti bakola byebipapula bino ebyoluzungu byebasaba omuntu naye afuuka ebipapula eriyo omuntu asobola okukola nga tiyasoma naye nga alina common sense Amin yafuga Uganda emyaka 8 nga wa people byakola nakati abantu bakyabiriko Amin yagoba abayindi n'abaga please omusolo bagubanga buyindi fetu kuta toilet zaabwe fetu yola biwa abaana mu nsi yaffe akuyita boy nagende mbangi nagenda flashing izitu obujinga n'abagamba bagobe mu nnaku 9 nalose muveewo kyamagezi nnyo banna Uganda olwaleero enkula kuna gyolaba Amin agiina kochi kubanga yabaddiza abayindi abo mukugenda baleka business capital ne mudali eyo wagunga jaji niyo lyo mukwaze ekizimbe ngaddira gorod eyenkana ne simwene naga mpamu enduso nadiro gudomolo gwere okutali na mazi naga mpamu 10 ennusu nayo 10 ngalaba kiri kya bei kuba kinene nnyo nenga kina bali because bali butamanya olwaliro singa tebaga abayindi singa abantu tuli mabega abayindi bali bayingide wuyo kawokobe bali n'amaduka kawokobe tenga nga baduga utuli bakozi baabwe mu nsi yaffe oluswayiri tulutwale nga kintu kikulu nnyo era oluzungu tulusiimule mpale olwati nze nyina kyensaba libeteeka omubaka atamanyi oluswayiri asooka wumulagire asome ayiga okuteesa sibeetaga luwandiko lwangu osobola okwogera oluswayiri noluwulira noluddamu engero kuba mukwogera mubaamu engero ziige sibeetaga tegeera senior 6 simanyi university whatever no lubeera olulimi lwa Afirika anjagala okugenda e Bulaaya asoma oluzungu naye nga nze ateegomba Bulaaya please tonteekako ate nakali naye eggwanga lyange osobola ogiteeseza kuba nina ebirowoozo ng'ebyamiini byakola byateeka ku ggwanga lino abantu kubatambulira kati senyange ebyo gwolaba yali nsiko olwaleero okutegula bwokka bwe buliyo obwongo obwo ezo olwaleero gende Kenya ekizibu kisaasigadde Kenya abayindi bebagoba wano begatta kubali e Kenya ne bakusikattira Kenya wali Kenya erina development nga ebintu naye abantu baayo obwongo buli mabega kati tunyumizeeko embeera y'oluswayiri yakosanga etya abantu mu kitundu kino naddala mu Central Masaka yakosera atya abantu mu bitundu ebyenjawulo bakitwala batya embeera eyo ya swayiri abantu bakitwala batya era yabakosa etya era yabatereeza etya era yabakosa etya akati ogeza nkuwadde ekyokulabirako nti okukosebwa olw'obutamanya luswayiri panda gaali gye nnakunyumiriza eyali mu Masaka wano nga Sokolo yagikulembedde yasula wano mu Barakisi Masaka enkeera panda gaali nebeera wano mu Switch Masaka wano atamanyi panda gaali kyeki panda gaali kyabanga kikwekwe kyakuyola abantu kubateeka ku motoka batwala gwokola mulimo ki abo obuvubuka bababuuza bali awo yeeyita omuyizi omuyizi kitegeeza muyizi mu Luganda yamubuuza mu Luswayiri naye omuvubuka bategedde kikyambuuza ye namuddamu mimi muyizi naye ng'ate mimi muyizi kitegeeza ye mubbi muyizi bwe bubbi we muyizi aba kubuuza oli mubbi so student yeye alowooza yeeyongeddeku nga student kuba ba student babalekanga batikanga butisi ku mmotoka ne babatwala mu Barakisi oba bakomawo zinaawo for what ababbi
omuntu ekyakosa abantu ekirala ekyoluswayiri obutamanya ng'abantu bateesezaawo we muli bwe bagenda okujja okulumba ekyalo kya wano essaawa bweziti bamala naye nga temuwulirayo boogera ate ne bajja babalumba temwagala kumanya. That is the problem. Obwo obuzibu bukyali bungi antiru nga tubwejjeemu abantu tebayiga oluswayiri. Oluswayiri lulimi lwa Afirika, si luzungu luli. Ayagala okusoma oluzungu agende Bulaaya alusome, naye mu buwaze ng'oli muddugavu oteekeddwa okuba ng'omanya oluswayiri. Oluswayiri lulimi lulungi ate lwangu luli nice. Nze bongamba otusomesa kuba ngezaako nnyo okumanya. Kati nze ngende Congo nje emmere gye njagala kubanga Lingala ngimanyi. Swahili ate akola mu Congo yonna ogyeko Lingala eri ebitundu ebitamanyi Lingala mu Congo. Swahili ngimanyi, Lingala ngimanyi. Bona ensi ezitulyaanye ez'Afrika endimu zaawe ezimu zimanyi. Nsobola okusaba ekyokulya nesifa njala. Abantu beesibye ku luzungu eriyo ensi ezitamanyi luzungu. Kati zino ensi za Bufalansa ngende Congo ojja kufiirayo enjala kubanga oyogera luzungu. Bwe bamanyi French bwe baasoma tebasoma luzungu. Ogyeko Rwanda kati yakatandika okusoma oluzungu naye badde mu French. Bulungi eri mu French. Mpozi kati bwe yagenze mu East Africa yayingidde mu Bungereza. Ebitundu bya Bufalansa bimanyi French kati Olungereza temukuyambye. Tukozesa Swahili. Ensi zonna zimanyi Swahili. Zonna Bujumbura Lwayiri luli Bujumbura mu Burundi lulinga lwe Tanzania. Yes, ebadde ensi ebadde matwale ga Bufalansa naye Oluswayiri lw'amaanyi okwenkana Tanzania. Mu nsi yonna Tanzania is the first, Burundi yakubiri. Ndowooza Kenya neddako yakusatu bana luli awo bateekamu kuteeza local language na kabira zaabwe ziri ne boogeramu Oluswayiri ne taba nga lwa Tanzania. Naye nga Oluswayiri lulimi lulungi era nze ndakisanyukidde. Naye nze kyensaba Parliament bagijjeko oluzungu. Bingi bateeseza abantu batamanyi. Oli n'ateesa byaloose ekiro naye omulonzi w'eno wansi Masaka gye yakulonda ekizibu ekimuluma si kyoyogedde gwe byewaloose byoyogera kubanga oli twamulabyeko yateeseza naye yateeseza ki. Nze ne ŋŋamba bwe kiba si kyo gavumenti etteeka liyite buli muntu ateesenga mu lulimi lwe olw'ekitundu ky'abalonzi kye gy'ava. Munyankole mu Lunyankole, Musoga mu Lusoga, bw'olwa Oluswayiri kinnabukana mu bantu. Buli kitundu omubaka abeewa mu kitundu ng'alumanyi olulimi lw'ateesa bateekewo ekyuma ekinakyusa mu lulimi lw'agala. Naye ng'omulonzi yamulonda ategedde ayogedde ku nsonga yawani tumanye nti mukiise waffe. Naye olwaliwo Parliament etusaze. Parliament etusaze liyala I'm telling you because of simanyi eki abantu bamanyi luzungu bateesa mu luzungu gye wava eno mukusaba kalubuzi wakasaba mu luzungu. Lwaki oteeseza mu luzungu? Oli mutoolo bakuteeseza mu lutoolo omwana ajja kuyita yowayi honna lebagambye bwati kukali akagudo kawali nti ye ni mu luzungu obuzibu bunene nnyo oluzungu abantu bateekamu emizimu negikukwata akatambala ku maaso. Myaka 6 tubeera kuweza 6 Uganda yeefuza naye tukyali mu luzungu. Zitu twefuga biki? No. Ne celebration zaali zivuddewo anti nga tuvudde ku lulimi olwo ne tukuliorganizinga Swahili is a African language.